kyemukakatako okugondera era lwakimanyi kyakugambye kino omukyala alina okugonda. Kati tayinza kuddira kintu nga omwami yakifuka ate n'agamba omukyala kubanga akimanyi ti omukyala ddoboozi tono naye bw'agamba omukyala bizinesi ye. Kino kyateekebwaho omukyala ng'era n'omwami ne bw'aba n'akikwatako amala kwebuuza ku mukyala kubanga omwami ly'eddoboozi ly'awaka naye nga n'akwata ku kino alina kwebuuza ku mukyala tayinza kutuma mwami era atuma mukyala kubanga yennyini kyo n'alyoka ategeeza oli olw'okubuulya akimanyi ti naye mukkiriza aba akimanyi ti ajja kukigondera naye ate era waliwo agamba nti do it ng'akimanyi ti gw'ogenda kukikola. Mulimu abaweereza ba Mukama muno balinga abawerako benyiza okuwaako n'okulabirako nga Katonda amutuma nga amugamba n'obutadde amabega wadde okwebuuza adduka embiro ng'ate waliwo bayinza okwebuuza naye nga kigenda kutaasa era kigenda kuleeta ekitiibwa oba n'okuyimusa Katonda. Kati yagamba Ibulayimu nga Bayibuli bwe mutwe ate Katonda yali akimanyi nti bwakkiriza era omukyala yandikkiriza wadde mu ntandikwa asobola okugaana. Tegerekesa wadde mu ntandikwa asobola okugaana naye ku nkomerero Katonda aba akimanyi. Katonda teri kyatandika nga tamanyi nkomerero yakyo. Gw'okireetamu question mark mu ntandikwa noga nti naye kino kinaaba kiti. Katonda buli kyaleeta ky'osooka okumumanyako zembalaze nti si waakutabula era kyaŋŋambye kino tekigenda kumaliriza nga kireese lutalo wadde eggomesa eno mwami yagingulira kati essaawa eno yange aŋŋambye dduka gigabe tagenda kuleeta nkomerero. Ku nkomerero Katonda agenda kuleetawo emirembe. Bantegerekeka kubanga embala ye eri nti Katonda si wantabula oba si wantabuka. Kireete omwana wazaala abeerawo abantu babiri kitaawe naye tewali nnyina wa mwana eyali atuusiddwa nga kitaawe bw'atuusibwa. Kaakati obuyinza obw'omwana okumuwaayo mu kufa oba obumuwaddemu otya nga tewali maama wa mwana atuusibwa nga kitaawe. Omwana nnyina amuzaala yamuzaala emirembe n'emirembe naye omusajja oyinza okugamba nti nze nzaala omwana ate omukyala n'agatya asiwuwo bwoli ate ddala nga bwoli naye kaakati obuyinza obuwaayo omwana ku musajja n'omukazi ani alina obuyinza kubanga tibamusaba oba mu ngeri gyenkitegeddemu kanti nnyonnyolemu okobwentatuveewo nti omukyala yaba n'obuyinza mpaka nga afudde okugaba omwana gy'azaalibwa oba gyabe ekika kye si bwe kiri. Ekika ky'omwana maama yakimanyi essaawa yonna asobola okuga nti tozaalibwa mu maka ga Kalibbala oli mu maka ga Masembe si kyogamba ekyo. Okay. Kati mu byonna ng'omwana tannaba kubeera wa mukyala abaana ani abatuwa? Katonda. Kati Katonda bw'aba ayogedde amanyi entandikwa y'omwana nga tannabeerawo era buli kintu kyonna kyakola akikola ng'amanyi entandikwa yakyo n'enkomerero kubanga ye Alpha and Omega. Kati bw'akugambye aba amanyi ti kino kyenkola kuba buli kyakola akikola lwa mirembe era lwa kuleeta mirembe. So buli kyonna Katonda abeera bagamba bata perfect kikyo Luganda lutuufu bwekityo. Tulabe omuntu omulala ye Musa lubereberye 3 olusooka mpaka ku lwokuna. Lubereberye 3 n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. No, okuva kuva 3 3
kuva 3 okutandikirawo. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisolo ennyuma w'eddungu, n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'amutunuulira. Laba, ekisaka ekyo ekyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekolobe kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira.